أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Megaton kuli tugamba nti nobeera ngu subscribinga likinga ate obeerenga osharinga no ku olwaleero akavuyo kabadde k'amaanyi wakati wa Bajjo ne Alien Skin era abantu bangi bavudde ne babanga boogera ebigambo ndabyeko awo anti kaduuka munyiivu nnyo ate yagamba nti Bajjo ne Kaye bali mu kibiina kyabwe nga bambega olubadde otulubanyonyodde abatannalaba abatanawulira kibaddewo gundi weeri awo sho twagikoze dda ndabye abantu bangi babuuza omuntu wa bulijjo Bajjo akola ki ne spray kati singa tabadde na spray kyekibadde kigenda omutuukako kakati katsi avuddeyo n'abanga ateeka ku mukutu gwe at Police Uganda you're watching all this with all arrest warrants you have zina arrest warrant anti ogitwala ku police buterevu kyagezaako police yegikuwa negamba munkwatirako mu muleti kakati n'amalo n'agamba nti hope you don't come out when death occurs due to this group for God and my country that is Uganda. Yeeraliikiridde arrest warrants ezo kyagezaako okutegeeza nti abantu bangi nnyo ab'enjawulo abaloopya Alien Skin olw'ebikolobero ebyenjawulo byagezezzaako okutuusa ku bantu naye poliisi yeesuulirayo gwa Naggamba yali ani? Naggamba yali muntu nga mugayaavu nnyo. Yali mukyala? Yali mukyala nga mugayaavu nnyo. Naye omukyala omugayaavu beebana abakyala abega emmere ng'omwana atadde wali empitambi kati katamba kyagezaako okugjayo nti poliisi y'e Uganda reports ez'enjawulo ze bazze bakola ku mukulu oyo Alien Skin etunula butunuzi naye kakati bwe tuba tutandise okulaba ku bino nga bwe tulabye kino kitegeeza nti omulundi omulala wayinza okubalukawo obuzibu ate ne wabaawo emirambo. Amawulire genfunye galaga nti ono omwana Ibra bamukutte ate Alien Skin yalya butaala. Okay. Kati awo simanyi kiki kye babadde bagezaako kutegeeza. Omanyi mbadde mpitayita mu komisi z'abantu abantu bamu banenyambu lwaki civilian agamba omusirikale shoot no kiri bweki abantu kye batategeera mu nsonga zino omanyi bw'oba onaakola statement sooka osengejerwa kuba ntitwafuna social media buli muntu alina omutwe gwe n'ogwesulise ateekayo endowooza ze ovuiki tobanenya naye nga Alien Skin ekifo kyagenzeemu kya Bajjo okitegeera kati olwo Bajjo senga abadde alumbya Alien Skin kubadde gumusinga butereevu kyakubiri Bajjo oyo wa security ali awo yamuvunaanyizibwa era yamusasula yamuleeta mukuuma buterevu era bw'aba amugjayo mu security company kuba tabadde wa poliisi Bajjo yasayininga okitegeera
yaba afuuse ne komanda we mu kaseera ako oba ntegeerekeka kitegeeza era alina omukomandinga nti kola bwoti era ekyo kyakoze olw'ensonga nti ekyamuleeta kukuuma butebenkevu ate abazze bataddewo threat yakutaataaganya butebenkevu oba negundi olaba emmotoka eyo gye ni abadde agivuga lyeni mubaddemu gaayo gwe bajjeemu nga namunyise mufungize alien skin abadde mabega gye bamukubidde tiyagaasi we n'atomera emmotoka y'omusajja butereevu senga agitomedde mu mbirizi nga waliwo omuntu abadde atuddemu abadde tafa omanyi tugenda ntwogera ebigambo bino abamu ne mugamba muyina sayidi mukola biki naye omanyi munamuli olumu obeera objective n'ovunaana ono n'ovunaana ono alien skin kikibadde kimutwala so kati no waliwo munnamawulire objectivity weetajjira munnamawulire naye asala omusango kuba wadde aba objective naye ate taba musiru okitegeera waliwo olwolaba omuntu nti bamukutte akwata ente oba bamukutte ng'akwata akaana akato munnamawulire togenda kujja nti yeebale nnyo kwata okitegeera era bwe baba bakola gundi bwe baba bakola munnamawulire ng'aripootinga eggulire eryo agamba tuvumirira ne sekuvumirira omuntu avumirira olwedde aba amaze okuteekenga sayidi okitegeera ng'oba amaze okulaba akoze ensobi so ku kino ekibaddewo alien skin akoze bubi nnyo era empize bamuyisizza nyigira nnyo omuntu avayo n'agamba mbu alien skin bamulwana mbu Bajjo olw'okuba simanya babafiriza nkwakyo festival simanya ategeke enkwaju kuba ye yagisigaza okitegeera n'abawagizi babafangoni abajja ne bawemulawemula abantu abasinga ogamba mbu nkwakyo festival yamuluma omukulu yeetegekerako wali imagine ne muganda ogenda owagira omwana omuto baaliyo olowooza no bangi abo batukolako olutalo kono batono era baaliyo bayitwa aboolwatu aboolubatu baaliyo ndowooza ngamba 18 kuba ekivulu kyonna kyalimu abantu nga bannamawulire ne beekolera muli obusolosolo bannamawulire bwe badde bannamawulire nga beesaza olunaku nze nalaba ekyasinga okunnakuwaza be b'emicomo abaali bakonkomadde oba baagiriisaaniko nze omanyi saagenda nalaba ab'emicomo abaaswala ennyo baali wa kirevajje ng'akwegayirira gy'oli kakati kirevajje nakyo kijooga omukulu yatuuka okyagalo kiyimbisa extras nekimuganza sikyagala nayimba nabivaamu nabikoowa kyagamba Bajjo mbu gundi ayina ekizibu kirevajje era Bajjo yaswala Bajjo ali akozesa kirevajje balumbe kamiiri era yeenenya n'agamba kirevajje ayina ekizibu ki era ekizibu kubanze kwe nategerera mbu kirevajje ayina ekizibu eky'amaanyi wenageera mbu kirevajje ayina ekizibu eky'amaanyi kukwata studio mbu ateekamu nnyo amagezi asimampo awo we nategeerera mukunyonnyolako yagamba talina ssente zikola sound proof mbu alina omuteeka eri mugundi nga ne bwe giba migu gya nte nga ziyitawo tezitaataaganya ki saawundi ali mu studio eri kyova yasima goddown so ensonga ya mc ganja so mc statement gyakoze eri sensitive ku bantu abategeera obaka obugifumbekeddemu tuzze nga tulaba statements ez'enjawulo ezikolebwa abantu ab'enjawulo kufujja abantu ab'enjawulo lye bakola okitegeera ate amaloboozi ago gagenda okuddamu okuvaawo oba statements zigenda okuddamu okuvaawo nga waliwo ekituuseewo kati nga bwe twalaba statement ya Kasuku gye yakola ng'omugenzi Moze Radio yeekola obusolosolo mbu bajja kuba omuntu okitegeera agenda afe waayita mmeka okitegeera kati nono omanyi abayimbi balina effujjo abayimbi boka so olina wootuuka n'olaga mbu oli w'amaanyi atuuka nkifo n'alagira ddala nti w'amaanyi kyatuuse ku zekisi okitegeera agenda alumba abasajja bali hamudi basajja banywerawo okugunja awo bali awo eruguga awo bonna baba ne pisto zaabwe naye abaana abo abasajja balina pisto mu mateeka mu bantu abakyasinza empisa naye omuntu aba n'emmundu ng'ayina nangongwe ganja fadi yagimuwaddemu alina okulaga amaanyi era zex yakwata omusajja mbu n'amukoona n'amukuba ekiŋuumi omusajja n'agenda wamalija nga balina abantu si bugundi bakoze effujjo bafulumye teyakomako olwo n'akanyuga eccupa
owulira effujjo ly'abayimbi we yakanyuga ejubo yamala anti enkya yali amanyi bwe nkyabomba bwe yamala okunywa ebintu bye amaze okyakala n'adduka emmotoka n'esimba paka ku ntebe ya pooti agenda ayimbe kati yali yakakomawo bw'ati nga bavuba anti wobaira mu nnyonyi yeeri tebakwata ng'okyali mu nnyonyi akka bw'ati babayoolera eno abayimbi bakola effujjo ganja anti obukiri bwe kiti gundi yakuba akayimba ono omuvubuka Victor Kamenyi bakayita obuzibu bwava ku nduulu ne bajjajjaffe bagamba enduulu ennyingi ennyo ekola ki emeza abantu amalala okitegeera jjukira buli wojja ku stage enduulu neeraya buli muntu mu ggwanga lyonna oba omanya akumanyi oba omanya akuwa cepezo kumbe eri abataagala kumanya okitegeera golaba omukolerako obuvuyovuyo kakananga akukozeeko obulabe saabayimbi awo nawo musooke mwekyekingemukko bwe mutuuka waggulu eyo ku climax ne mulowooza nti mumazeeyo bana mulina okwesigalizaamu ak'obuntu so nina nno abantu manyi nze mpitayitamu bwe mba ntambula nendaba comments z'abantu omuntu n'avayo n'agamba diversion kati ono diversion ki anti yoyo katemba gwe twogerako luno olutalo lw'abantu tukimanyi bulungi nnyo nti luli personal okitegeera wakati mu kuba personal tumanyi n'ekyaleetera olutalo olwo okuba nga bwe tubadde tululaba okitegeera kati olutalo olutuuka ku extent enemiwo okuba Bajjo abadde aweereza omuliro ku live oba nga ali ku media houses ez'enjawulo ng'akuba alien skin n'amagye ge nga nago gaweereza Bajjo omuliro kitegeeza waliwo misunderstandings ezitegeerekeka abantu bonna ze balaba gwe lwaki alien skin okwate ekkubo n'ogenda mu kifo ky'omusajja okumanya alien skin ono tekuba kusoomooza okumanya alien skin ono effujjo lyalina terigambwako omugenzi Isima yamugambanga effujjo n'asigala ng'alikola naye ku luno tukakasiza mbu yakola ki yeenyigira mu mafujjo gano agabadde gakola nga bawoza bakuba baawunse mukono eyo emimwa negikola giti n'agamba champion gudo yamukubye awo tewaali bujulizi teri yalaba okitegeera Palaso naye mu kunnyonnyolako yagamba mwana abasajja bazzaabo nga bacyankalanya statement gyendabye omanyi abantu abamu osala ogwakawala noweerabira ogwakalenzi bagamba yalekera ogwakawala tosalanga gakawala nga ate nowuliza gwakalenzi anti ekireetera olugero olwo basympathisinga nnyo abaana abo abaki abawala abalenzi bano ne batabawa nnyo budde kakati ku luno omulenzi yali Palaso ne tugenda ne tuwolereza alien skin abantu ffe tulipira etokota butereevu tetumanyi ki kyaliwo ate nekyaleeta obuzibu mu ssaga ezo olw'okuba nti omukulu oli Palaso yali ategekeddwa Balamu ng'ate Balamu ali pro nkyukakyuka okitegeera ate lino erivubuka lyali skin nga bali brandings balina engeri gye balirabamu nga geto president balirabamu DNA eyakyagulanyo okitegeera kati oli alinayo ekivulu kye ne Balamu bano gwe batakkiririzaamu laba bwakola ensobi ng'ate ono babadde batandise omujjanjawaza balabanga geto yuti bamulabamu olwa Bobby oli kasita yakuba ne tulaba footage awo ne basalirawo omusango naye ennaku z'omubbi zibaana kati right now kaseera omanyi buli kimu time etuuse alien skin atandise okukunama bwe twogerako bawuza abamu basajja mmwe kakati gwakutte n'ogenda n'olumba omusajja mu kusooka wakwata akasajja katisi n'omuwuuzuma mwasokera ku mukazi oluliyani ne mukakanyuga n'olubina lwalu ne balukanyuga ne mukwata katamba nga mulaba musajja wa naye nga before that mwakubaakubadde abantu gundi ab'enjawulo in fact balumbako Kaawo ne DJ Jacob omutuuze ne bamwetooloola bantu lwakuba nti baaliwo bangi ne bawooninga byonna tuzze tubiraba mwina n'omuze oguwooninga abantu nja mukuba ndi anirule oshegedde anirule nja mukuba anti kati bw'abanga anirule alina n'akayimba bakayita bata kaayagala okuta sawa ya lutalo gonde ready fidiwo nga bamutandikidde mu gia ekiri kye nagambye waliwo omuyimbi omunene omu yamugamba waga eyo naye kenakukwatira matwale gwenja kukuba
ne lyegonzagonza yamusanga ng'eggole erinaaba ejjombi gole jjombi olimanyi owasa omukazi wali ku mbaga yemwenyerekesa natuuka akanafuukiriza ekinyumidde omukulu wa Redfidiwo bwe batomedde emmotoka basoose fuuyira sipula abadde agivuga jjukirayo aba atudde mabega nga kiboosire gwe bavuga Bajjo n'amukukunulayo ne sipule amukonye sikaaki Allen Skin abayimbi banno tebakwagala ebyaddala tebakwagala nalabya okusikinga saha yeegiraagira mbu simanya ebiseera ebyo concert amuleese right now teri muntu agenda ku booking Allen Skin bino ebivulu era abapromote manyi bapakunkana bamutegeka bagenda kusalu saawa zino bali ebivulu byonna byakuba kulabika nti ssente bamusasula dda bamaliriza okuba omuntu yenna ng'oggyeko bino ebyobufuzi abantu bebadde bamuyingizaamu naye n'empisa ze eziri pasono tuzitunuulira nnyo bw'oba onaagwa okitegeera bayimbi bangi nnyo jjukira nti muze tujjukira ebiseera biri nga n'ebyobufuzi tebinayingira nnyo mu music bayimbi bangi nnyo abaaga olw'amalala era neyanga mulo yavaayo n'agamba nze njagala mundabe ng'ekyokulabirako bwe natuukayo waggulu eri ku piiki ne ndowooza nti ensi yonna yange nemba nga sikyawa respect bannamawulire baani ziza bafana naye tumuwerako ng'ekyokulabirako okitegeera abaana batuuka eyo ne beefuula nti bamazeeyo bafana kya muzinzi okitegeera ne bookya barabada babona twabalaba ebyo tebyali bya bufuzi yes kati ono ataddemu arrogance okitegeera abantu ne bajjukira alimuko ebya politics bano bye bamuteekamu ng'ate era ddala kituufu ebikolwa bye biraga ayina sayidi gy'akolera kati n'agattamu ne takabbulu okitegeeza okwewaŋŋamya ennyunzi sigambwako mu bantu infact yakola ne statement eyaluma nnyo abantu nze tali yandeeta kaabe muntu yenna okitegeera abantu abakuwaniseyo n'otandika obba jolonga bw'otyo bwe twogera nti sajja tulikuba kale kumega tonkooli katukumayo n'esebezera nyingi